GTV for unity and development. Alhamdulillah, fatir as-samawati wal ard, ja'il al-malaikati rusula uli ajnihati mathna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha, inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Thumma salatu wassalamu ala rasul karim Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathira, walhamdulillahi rabbil alamin. Abatulaba ku GTV esinzira kasozi akakulu Uganda Muslim Supreme Council, abaami n'abakyala, abasiraamu mwenna n'abatali, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya nga bulijjo Dr. Sheikh Idris Kiyimba, munnakyotera Safi, naye nga mpangala nammwe Kampala, Makindye, ku Mutala, Mubaraka Zod, ne Najja Nankumbi. Abanneetaaga mu Kampala ndi nammwe. Nsoose okutendereza ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala, wamu n'okusaalira ku mutume Muhammadun sallallahu alaihi wasallama, oyo eyarafuubana mu mbeera zonna okutufaananya kituli. Tumusaba Allah ow'ekitiibwa nyine busiraamu atuwangaaze nga tuli basiraamu, atujjuule nga tuli basiraamu. Omulamwa gwaffe dufunul mayit al muslim fil islami, dufunul mayiti, okuziika omufu al muslimi, omusiraamu fil islami, mu busiraamu. Lwe lugendo lwe tuliko, addufunu wa ahkamuhu, okuziika n'ennamula yaakwo, naye nga tukyalambulula amaziika bwe gateekeddwa okubeera nga gafaanana. Tuzze tulaba ebintu ebisatu ebitunuulirwa ennyo mu kuziika omufu omusiraamu. Twatandikira ku kubika ne tukulaba, kati tuli mu bifo ebisatu omutegekerwa mayiti. Tuli ku bifo ebisatu omutegekerwa mayiti. Ebifo ebyo twalabako makanu alladhi yuhfaru alqabri, ekifo awasimirwa kaburi. Farqad oba makbar, abala bamanyi Baki, kyetuganda waza wano mu lulimi lwaffe ekiyitibwa ekijja. Ekifo awasimirwa kaburi kifo kikulu nnyo, era nakyo twakitunuulira. Tubadde ku kifo ekyokubiri. Ekifo ekyokubiri kye kidaala ky'omufu. Ekidaala ky'omufu kye tutunuulira nga mu busiraamu kyanditegekeddwa ku mmeeza 3. Kyanditegekeddwa ku mmeeza 3. Emmeeza esooka allati yu'aidu dufun al mayit, emmeeza
okusinziirwa okutegeka amaziika gonna ag'omufu. Twagamba nti emmeeza eyo ebeera mmeeza ya imaamu, maq'adahu al-imam sahibu dufun. Emmeeza ya imaamu nannyini kulemberamu emikolo gy'amaziika. Era nga omulundi oguwedde gitwasinga ennyo okutunuulira emmeeza eyo nga tulambika nti imaamu ye nannyini mukolo gw'amaziika gw'omufu omusiraamu, imaamu w'ekitundu, imaamu abadde asaaza omuntu oyo. Ne bw'abanga abadde tamusaaza, twakuba ekifaananyi nga ffe abawangalira mu bibuga, ofa olwaleero ne bakuzaayo ewaffe ekyotera, imaamu weeri yabeera omukulu w'omukolo gw'amaziika gange. Then imaamu wange oweene e Kampala alina kukwatagana na mukulu munne balabe nga batambuza amaziika gange, naye nga imaamu oli yayaniriza owange ono w'e Kampala. Bw'amwaniriza n'amubuuza status y'obulamu bwange, n'agimuwa n'aga nti musajja afudde musiraamu alhamdulillah, tiye kati oli yavunaanyizibwa okussisa ebikolwa byonna ebyokunziika mu nkola ng'aduumira mukulu munne ono gwe mbadde mpangala naye imaamu e Kampala, kubanga yantisinga okuntegeera. Ebiseera ebisinga abewaffe batumanyi bya buto era we baakoma, naye ebyobukulu ate basinga tumanyi eno ku mirimu gye tukolera. Kati obuwangaazi obulamu bwo bwonna obw'ekikulu imaamu ono w'e Kampala yabulina, naye bw'atuuka nga banzizizaayo ekyotera aye takulira awamba ekitundu, oli alina omuwa ekyokukola, muwa ekyanya era amwanjule nti omuntu waffe omufu gwe muleese okuziika aze ne imaamu w'obulamu bwe bwonna abadde amusaaza. N'atoola ku salaamu, abantu ne bamulaba, imaamu w'oku kitundu n'atandika okubeera nga akubiriza ono okubeera nga assa mu nkola ebikwatagana n'okunziika. Amateeka bwe gatyo bwe gatambula, twatuuka okugamba nti si nsonga famire yange ekkaanya ne imaamu ow'oku kitundu oba tekkaanya naye, imaamu yakulemberamu jeneza. Ekyo twakitunuulira ku lwa hadith ya mutabani wa Hazim yagamba nti inni la shahidu yawma mata al-Hasan, mpa obujulizi ku lunaku Hasan muzzukulu wa nabbi lwe yafa, mutabani wa Ali bin Abi Talib. Naga nti farahaitu Husain, nalaba Husaini bin Ali, ono naye yali muganda wa Hasan Husain. Naga nti njulira ku lunaku Hasan muzzukulu wa nabbi okuva eri kitaawe ayitibwa Ali bin Abi Talib ne maama we muwala wa nabbi Muhammadun sallallahu alaihi wasallama ayitibwa Fatima. Ku lunaku Hasan lwe yafa, yafiira Khaybara e Iraq, ne bamwetikka okumujja e Iraq ne bamutwala e Madina, kubanga gye yalaama bamugatte ku banne bwe bazirwana mu limbo y'abasahaba. Naye okutuuka e Madina, kati kubira kifaananyi, Hasan baali bamutegeera nnyo e Iraq, era ng'obukulembeze bw'e Iraq bwe bwali badde buvunaanyizibwa
ku maiti ye kati weekubireko ekifaananyi gwe ow'Ekampala wano naye bwe bamwetikka ne bamutwala e Madiina kwe kunneetikka ne banziza ekyotera nga gye bantutte waliyo omukulembeze w'e Madiina yali Said ibn al-As yali omukulembeze w'ebiseera ebyo naye mutabani wa Hazim agamba nti mpa obujulizi ku lunaku lw'okufa kwa Hasani nga bamaze omutuusa mu Madiina ng'omukulembeze ye Said ibn al-As. Hassan agamba nti nalaba Hasani ng'agamba Saidi mutabani wa Asi naye ng'amugamba ng'amusonga olugalo fi unuqihi ku nsigo ku saidi y'ensigo wano awabeera ensigo wano wansi w'olubuto wano ensigo ez'omunda ng'amufumita olugalo amuwereekerezaako ebigambo bino amugamba atya amugamba nti taqaddam kulembera jeneza ya muganda wange maiti bamaze okugituusa Hasani ayogera mumanyi Hussein ye muganda wasigaddewo oli afudde muganda we nabbeere naye agamba omukulembeze nti kulemberamu okuteekateeka okuziika muganda wange naye ayongerako ebigambo ebigamba nti falawula annaha sunnatu nabiyillah singa tiyali nkola ya nabbi Muhammadun sallallahu alaihi wasallama enkola egamba ki ti omukulembeze w'ekitundu yavunaanyizibwa ku maiti y'omusiraamu mu kitundu mwegenda okuziikibwa. Husaini agamba atya? Husaini agamba sandi kukkiriza kukulembera maiti ya muganda wange. Lwaki? Mutabani wa Hazimu ajulira n'agamba nti wakana bainahum shay'un, wakana bainahum, waliwo wakati waabwe akakukuuzi, balina obutakkaanya. Kakati obusiraamu kye butugamba omufu akulemberwa imaamu oyo ategekerwawo emmeeza y'entongole kwagenda okukolera programs enteekateeka zonna ez'okuziika omufu oyo. Si nsonga famire y'omufu ekkaanya ne imaamu oba tekkaanya naye. Eyo emmeeza emu tufunamu nno ekyokuyiga ekyomuwendo. Okwawukana kwendowooza mu bakulembeze tekijjaawo bamanyi abo abaawukanye abafunye obutakkaanya ate ku nsonga y'obusiraamu ezze okugitambuliza awamu bombiriri. Tufunemu ekyokuyiga. Husaini tiyayagala kwawukana ku mukulembeze newankubadde takkaanya naye, tiyakyagala. Basiraamu kigambo kwawukana ku mukulembeze kibi, bimu ku byonoonya obusiraamu bwa Uganda. Musaasire yakikulemberamu n'okusiga ensigo y'okutemaatema mu basiraamu. Mumusaasire nnyo, bw'aba akyali mulamu Allah amukozese tawuba annasuha. Bw'aba yafa yeetaaga eddu'a ey'amaanyi.
kibi nnyo okubeera omusaale nga gwe wakulembera mu kwawula abasiraamu okubajja ku mukulembeze ali mandated, ali authorized by Islam, ne muteekawo gavumenti endala ey'obusiraamu, ne mukureyetingawo obukulembeze obwokubiri nga gavumenti ennene weeri, namwe ne mugaa nti eyo gavumenti ennene si yetutwala, eno eyaffe gye twekuliyetingiddemu ne mulonda n'omukulembeze waayo yetutwala, ate nayo ne mugiteekawo ekulembera abasiraamu be bamu abakulemberwa gavumenti eno ennene. Nabbi yakiziyiza. Hussein yakyewala kali akagambo kakulembeza alaga nti falawula annaha sunnatu nabiyillah, singa tiyali nkola ya mubaka. Olaba nti abasajja bafuna obutakkanya ne bannaabwe naye tebava kutya Allah waabwe, tebava kutya Allah waabwe. Omukulembeze nabbi batuuka omubuuza, nabbi yatuuka okugamba sallallahu alaihi wasallama ti wa inzana kayende wa insaraka kabbe wa shurbu khamru wadde okunywa omwenge temumuvanga mabega we, temumwawukanangako olw'ebikolwa ebyo ebisatu binene. Ne nabbi alina ensonga. Kayende kabbe anywe n'omwenge atamirukuke temuvanga mabega we, okutuusa ng'ayimirizaawo ebintu bibiri. Number 1, obwonoonefu obweyolefu, ishiraku billah, kyebali bategeeza al ishiraku billah, ogatta ku Allah. Singa omukulembeze oyo atuuka okubeera nga avudde ku aqiida n'ateekawo enzikiriza endala eyawukana ku la ilaha illa Allah, ekyo number 1 nabbi kyeyayogera sallallahu alaihi wasallama. Ekyokubiri nga ne swala mu bulamu bwe agisazizaamu, takyasaala, ate n'atandika n'okuziyiza abagisaala. Bannayuganda, abakulembeze bammwe be mwayawukanako baatuukako ku leve eyo, mulyoke mubaawukaneko muteekewo gavumenti si zammwe. Sisitimu eyo ekosezza obusiraamu bw'eggwanga lyaffe Uganda. N'olw'ensonga eyo njagadde okubeera nga nkyamako mu kanyomero ako ku lw'ekigambo kya Hussein muzzukulu wa nabbi sallallahu alaihi wasallama, okubalaga nti omukulembeze ne bwemuba temukkaanya naye tova mabega we. Hussein teyava mabega wa Saidi, teyava mabega wa Saidi. Naye olwaleero tutuuse ku levo ti omuntu asobola okufa nga musiraamu wa ggwanga, bwe balangirira ekifo gye bagenda omumusaalira, ate abeeno ne bagaa nti oyo atulemye, bagenda musaalira wa? Tebagenda musaalira gundi, ne bagaa nti katulinde bakoma kusaalira busaalizi, tebagenda muwerekera eri mu kyalo, ng'abaawano balinda bali abamusaalidde ku masigidi ku kitebe ky'obusiraamu ekyokubiri. Bwe baba tebamuwerekera ate gye bagenda mumuziika, bano bamuteegere eri ku mikolo gy'amaziika. Naye bwe kibeera nti abamusaalidde ku kitebe kiri ate be bamu abagenda okumutambulirako, abawana ebyokuziika nga babyesonyiwa. Mwe abaakuliyetingawo enjawukana z'obusiraamu, omanyi kyoba ottidde omufoono delegation y'abasiraamu ennene
okubanga temwetabyeko kumusalira ogenda kukiwoza otya kubanga you are questionable and answerable ogenda kubuuzibwa ate oyanukule nga gwe wakulembera ekibinja ekyaleeta enjawukana mu busiraamu nabbi atuuka okubeera nga awera omukulembeze yenna alondebwanga mu fitina ng'alondeddwa lwa fitina olw'ekikeme ekizze mu busiraamu kubanga omukulembeze aliwo ali mandated alina ensobi z'akoze fitina eyo nebeera nga ezze gye tuli naye kasita mu fitina omwo nabbi atugambye temubeeramu shiriki temubeeramu nakuziyiza swala temuva mabega wa mukulembeze oyo ekyogamba baseeka abakola biri okulonda obukulembeze obulala obw'obusiraamu ezo hadithi tebazimanyi bazimanyi okumanya kirala n'okutya Allah kirala nina seeka tukamusirikira asigaze ekitiibwa kye mu biseera by'enjawukana z'obusiraamu yalumba delegation y'abasiraamu abakulembeddemu okutema mu gavumenti y'obusiraamu bakole gavumenti endala mu biseera wali ng'embeera ekyayokya nga baawukana n'ekitebe kya wano ekya Uganda Muslim Supreme Council seeka n'abatayiminga mu meeting yaabwe nga bakola olukujjukujju okwekutula ku Uganda Muslim Supreme Council seeka n'abagwamu n'atuula baba batandika okwanja ensonga ne bajanja netegerekeka seeka n'awanika omukono n'abagamba nti ekinsanyusiza baseeka mwenna abasinga obungi wano twasoma ffenna e Madiina nga bonna ba obbies be naye mwerabidde bye twasoma e Madiina ku nsonga y'obukulembeze bw'obusiraamu okusinziira ku mulamwa gwensanzeewo wano seeka omu n'amugaa nti ate seeka twerabidde ki nabaga nti kamajjukize hadithi abatannagisoma baseeka baalinga basatu ate nga be bali bakulembeddemu ekintu ennyo abakitaddemu nnyo amaanyi ne basituka ne bagaa ti seeka ti tusonyiwe hadithi yo gisome nga ffe tufulumye hadithi yo gisome nga ffe tufulumye tebaayagala kuwuliza kigambo kya rasuuli baali bamanyi ate nga bakulu ate nga bayivu kyekugamba nti okumanya kirala n'okutya Allah kirala si buli mumanyi nti atya Allah abantu batemyetemye mu busiraamu ku lw'okwenoonyeza ebyabwe naye mulengere gye mututuusizza n'olwaleero levo obusiraamu kwe buli mutuzze emabega speed ya myaka nga 23 ne mwonoona buli kimu nabwe kityo eyo njagadde okukyamayo ku lw'ekigambo kya muzzukulu wa nabbi Muhammadun sallallahu alaihi wasallama okutulaga obukulu bw'obukulembeze ate nga ye abutulagidde nnyo na mu kuziika naye nga imaamu oba amir alina obutakkaanya ne famire y'omugenzi naye Hussein amugambye nti taqaddam kulembera olwali tebayinza kukulembeza wadde swala nga tokkaanya nabo ugwe n'ogamba nti mufuti wabeera sibeera osituulawo nga kiki ennyo kiyakkola oba eno eddiini yo eno eddiini yo dini erina nannyini yo Allah naye nga kiki ennyo ekitasobola kuggwaawo wakati wo ne munno muddu ng'akyogera lunye nti oyo waatuula sibeerawo ku mukolo paka ddi ensonga oziwanvu yozituusewo omunene gwe byokwogerewa Allah ku nsonga ebaawula wakati wo ne munno ozirina mu kaseera omuntu wagenda okubanga yebagadde emigugu gye gimumala ate ogatteko emigugu gy'omulala weetike emigugu olina egijjo egikumala wakati wo ne Allah
bainaka wa rabbuka oyina egikumala wakati wo wali badde otambula n'egyo emigugu gyentegeeza bainaka wa rabbika emigugu egiri wakati wo ne Allah wo kubanga najjo okugimaliriza lutalo lugendo luwanvu ate ogimalirize otandike okubeera nga weetikka emigugu gya Nabbi Muhammadun sallallahu alaihi wasallama yategeeza n'agamba nti wakati w'olunaku lw'ebbaraza yaumul ithnain wa yaumul khamis wakati w'olunaku lw'ebbaraza olw'emmande n'olwokuna wakati awo Allah ateekawo okusaasira kwe n'okusonyiwa kwe eri buli muntu yenna atagatta ku Allahu subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala naye yaleeta harful istisna harful istithna ennukuta yanagati illa okujjako hadhani bana babiri okujjako hadhani oba hadhaini okujjako bana babiri ne bamubuuza nti baluwa n'agamba nti Allah tassa kusonyiwa wadde okusaasira kwe wakati w'abana ababiri ng'omu alina akakukuuzi eri munne wakati w'olunaku lw'emmande n'olwokuna buli wiiki Allah assa okusaasira n'okusonyiwa eri ebitonde bye ebisobezza mu nsobi endala zonna nga temuli shiriki naye ate ne bwe munaaba nga temuli shiriki ku bana ababiri olw'akakukuuza akali wakati waabwe nabbi yagamba nti abo Allah tabasonyiwa hatta okutuusa nga yastaliha bataddewo enkolagana bataddewo embeera ebazza bombiriri okubanga baddamu okukolagana awamu kati gwani agamba nti oyo waatuula situulawo n'olemesa omuntu okuziika omusiraamu ku lw'okuba nti gwe walayira ti wembandi temukkiriza gundi kulinnyawo bwe mulaba ndi era nga singa olengera omuntu oyo nga ze ate gwe omukolo ogukomyawo n'osituka n'ogenda obusiraamu wabutegeera tekiriyo tulina ebintu bye twekwasakwasa ne Nabbi Muhammadun sallallahu yakyawa Wahashi ani agamba nti yamukyawa kirirudda nti yamukyawa Nabbi yakyawa kikolwa kya Wahashi kiyakola ku Hamza ekikolwa kye kyamunakuwaza naye Wahashi yasigala akwatagana naye kubanga olumu yamuyitanga n'amutuuzaawo namugati Wahashi n'amutolera salaamu namala okumutolera salaamu ne banyumya emboozi namugati Wahashi akhbiruni mbuulira kaifa kataita Hamza watta otya Hamza sikubuuziza mububi toba nina kyenjagala okugira yali atamu ekikolwa Wahashi kyeyakola ku Hamza naye tiyakyawa ekyo mukijeewo Nabbi takyawangako Wahashi yakyawa kikolwa era kyekyali kimuyisa obubi Wahashi kyeyakola Hamza okumutemula naye nga Wahashi banyumya ne Nabbi bulungi era Wahashi sahaba wa Nabbi Muhammadun sallallahu alaihi wasallama era tumusomako irimu naye bye mwekwasa olaba ne Nabbi yagambanga Wahashi asembenga ku layini eri ey'emabega ey'okusatu alemengo ani agamba nti ekyo yakikolanga lwakumukyawa yawa ensonga ze n'agamba nti Wahashi si bwa bubi buli wenkutunulako nzijjukira okufa kwa Hamza nkusaba onnyambe ng'akimugamba mulaavu akimugamba mu kwagala onnyambe buyambi bwe tuba tusimbye ku layini osimbye ku layini y'okusatu ku lw'okujjawo ennaku Nabbi gy'alina naye tekiriyo nti yali yamukyawa
batuulanga wamu ne banyumya emboozi negwa makerenda. Lumu amubuuza namugamba sikubuuza mu bubi naye neewuunya ku bunene n'obuwaguufu n'amaanyi Hamza ge yalina. Wahashi kaifa katalta Hamza, wamukwata ludda wa nga bimubuuliza mulaavu. Gwe gwakyawo oyinza okufunayo akadda mu bintu ebifaananako bwe bityo. Oye nabbi leka mumuleke okumugereegeranya n'omuwaayiriza embeera z'ataali. Nabbi Muhammadun sallallahu alaihi wasallama mu bitendo bye nga rasuuli ng'omubaka wa Allah ayina ekitendo ky'okubeera nga gye wakomanga okumunyiiza nga gyakomye ekisa gy'oli gwamunyiiziza, gye wakomanga okumunyiiza nga gyakomye ekisa eri oyo amunyiiziza. Kati mukijjeewo nti nabbi alina gwe yakyawa. Yakyawanga bikolwa by'omuntu oyo, naye ng'omuntu oyo asigala awulira nga amwagala amusikasika okutuusa ng'omuntu yaganye. Era abaali abalabe be bangi, naye ng'oluvannyuma baafuuka mikwano gye. Ng'ani akoze kaweefuba oyo? Abu Sufyan yasooka kubeera mulabe wa nabbi. Hassan ibn Thabit yasooka kubeera mulabe wa nabbi. Abo abalabe b'ab'olulango ku ye ng'omuntu. Bangi basooka kubeera balabe ba rasuuli naye oluvannyuma ne bafuuka mikwano gye. Abaagana ne bagaana. Abu Jahali byeyakola nabbi bimeka, naye favors mmeka nabbi zakolera Abu Jahali? Amir ibn Hisham ge manya ga matuufu. Amir ibn Hisham hatta n'okutuuka okumutaasa mu kinnya Allah kye yali amukasuseemu nga ne baleeta emiguwa ne bagiyungira egy'eŋŋamiya, bayungira emiguwa ne bayungira emiguwa ne bayungira emiguwa nga bwe bagiyunga okussaayo Abu Jahali yeekwateko bamusikeyo nga Allah ekinnya akyongerayo. N'abagamba tewali asobola kuntaasa wano, mugende muyite Muhammad. Ate omulabe we balina obutakkaanya naye nga nabbi sikyaliko, naye ajulira agamba nti mugende muyite Muhammad yasobola okutaasa obulamu bwange. Ne bagenda ne bategeeza nabbi Muhammadun sallallahu alaihi wasallama. Nabbi najja awamu n'ekyo nga kyenkulekeddeyo ekinnya baali bakisimidde nabbi ng'olubereberye Amiri ibn Hisham Abu Jahali ateesezza n'abasajja be, tusime ekinnya wano mu nnyumba ewange, mugende muyite Muhammad ajja ndabe mumugambe nti ndi bubi nnyo olumbe lunzita okunsanga n'obutansanga. Naye nga nawamu n'ekyo gwagamba nti ajja ndabe ne bagamba nti ate gw'owalana gwe mutalina obutakkaanya ayinza okujja okukulambula mu bulwadde. Naga nti Muhammad gwe mmanyi asobola okujja nomukole kyembagamba. Muhammad gwe mmanyi gwe nkakasa nti ye Muhammad mutabani wa Abudala ti tulaba nti tulina obutakkaanya bunene, naye kasitawulira nti ndi mulwadde nnyo. Aba yasonze dda wano mukole kyembagambye. Ne basima ekinnya mu mulyango ne bateekawo ebirago okubuzaabuza nabbi abenga ajja abenga ayingira agwe mu kinnya bamuziike nga mulamu. Era nabbi ne bamutegeeza ti wange ti Abu Jahali mulwadde nnyo, wagawulidde amawulire okumusanga n'obutamusanga. Nabbi naga ti eki Abu Jahali mulwadde, bambi musajja wattu n'ayoolayoola enkutu ze n'addukadduka. Oyo gwe wagamba nti yali akyawa n'addukadduka n'agenda eri Abu Jahali n'asanga abantu be nga batudde mu lujja nga bonna beenakuwaza, naye nga ddiiru bagimanyi baagala kusaanyaawo nabbi. N'abatunula bwete nga bonna banakuwavu, munnange mukama waffe ali awo olumbe lumuluma. Nabbi abaatuuka ku mulyango fa awhala ila Jibril, Allah n'atumira Jibril n'amuga nti ya Jibril idhhab ila Muhammad, kirira eri Muhammad bamuteze ekinnya. Jibril n'akozesa obwangu obw'ekika ekyowaggulu ng'atuuse ku mulyango, yamukowoolera na mu bbanga mu bwengula. Nabbi agenda okuwulira eddoboozi n'omukowoola nga lya Jibril n'amuga nti toseetula kigere kyonna kukiyingiza mu nnyumba omwo. Nabbi ne bamulaba ng'akongojja
ng'ekigere kimu akisitudde ng'ekirala kyesimbye ku ttaka. Jibuliru n'atonnya ku ttaka n'amugamba nti ekigere ky'ositudde kizza emabega, n'akizza emabega, n'amugamba n'ekyokubiri n'akizza emabega, n'ekyokusatu n'amugamba nti Muhammad ddeeka. N'amugamba nti kiki ate? N'amugamba nti nja kunnyonnyola. Ebyo byonna weebiri nga bali tebamanyi kigenda mu maaso. Ne balaba Nabbi alinga yeegira bw'ati ne bagamba nti ate omusajja abadde ki? Kiki ye? Abagera okulaba ng'akyuka ng'addayo ewaka. Jibuliru n'amugamba nti omusajja abadde akumaze obadde ogenda okuteeka ekigere wadde bakusimidde ekinnya badde bagenda kuziika ng'oli mulamu. Nabbi n'atya n'agamba nti subhanallah, Abu Jahali awo atuuse n'okwagala okusaanyawo obulamu bwange. Gwe wafunyeko omulabe ayagala okusaanyawo obulamu bwo naye ng'osobola omukolera favors. N'agamba nti ekiki? N'agamba nti kyekyo. Era Allah abadde antumye nkutaase. Oyo Amiru watuuse awo. Abu Jahali watuuse. Nabbi aba akyali awo ng'abirowoozaako. Abu Jahali eri bamugamba nti omusajja ate agenze azze tayingidde. Abu Jahali afubutuka mu bikunta. Bw'afubutuka mu bikunta ajja papa abuuza bano nti ate abagenda katya nammwe. Ye Allah amwerabiza ajja pako kekinnya n'akigwamu. Kinnya bw'akigwamba naye munyambe baleeta emiguwa gy'eŋŋamiya gwekwate wantu kusike Mungu ekinnya n'akyongerayo. Ne baleeta omuguwa ogwokubiri Mungu ekinnya n'akyongera. Ne baleeta omuguwa ogwokusatu Mungu ekinnya n'akyongerayo. N'akuma ebbugumo mu kinnya omwo. Abu Jahali agenda okulya ng'afaana baga ati mmwe muve mu by'okuzannya. Mwangu mugende muyite Muhammad. Ng'oyinza okugendayo. Nabbi bamusanga akyewuunya olukwe lwe badde bamukoledde. Ate omusajja atuuka muga nti Muhammad yange otaase Amiri agudde mu kinnya naye tewali asobola mutaasa okuggyako ggwe. Nabbi yaseka n'ageeno ne gakolaki ne galabika naga ti ekinnya nti ekiri ludda wati jangu wabirabe. Nabbi n'akomawo. Bw'akomawo era n'abasangawo basajja be nga bwe baali luli nga bamukoledde ploti eyo olukwe. N'akowoola Amiri n'amugamba nti ekinnya kino kikola ki mu mulyango gwo. N'amugamba nti Muhammad by'oyagala okumanya byonna ojja kubimanya ngonzijeyo sooka onzijeyo nfa. Nabbi yasayo busabwati mukono. N'amugamba nti Amiri sooka oleketye bwe nnaakugjayo n'otegeera obuyinza bwa nnyini buyinza. N'amugamba nti ate nga ngalo wakiŋŋaana. Nabbi n'assaayo omukono n'amugamba nti weekwate wano. Allah n'amusembeza neyeekwata ku mukono gwa Rasuuli n'amugjayo. Bw'amala okumugjayo Abu Jahali yeekubako ettaka yekunkumula entuuyo ng'atuuyanye yenna ebbugumu eryali wansi. N'abagamba nti bulijjo mbagamba eddogo lya Muhammad mwaleese emiguwa gyalemye. Muhammad anzigyayo atya n'emikono gye temulabanga mulogo. Muhammad bulijjo gwe mbagamba si ye Muhammad yennyini. Muhammad yayingira ebyekirogo naye ekyawo kyani awo niye abakkiriza ne bakola ki? Ne bakkiriza. Kyenkugamba ku nsonga y'obukulembeze bwonna si nsonga okkaanya n'omukulembeze tokkaanya naye. Nkwegayiridde toyawukana na mukulembeze. Husaini muzzukulu wa Nabbi Muhammadun sallallahu alaihi wasallama yagaana okutema mu Busiraamu lwa kuziika muganda we Hassani naye nga balina obutakkaanya n'omukulembeze. Naye bwe kyatuuka ku ibada y'okuziika bakwasaganyiza wamu. Husaini n'agamba Saidi n'amugamba nti nkusaba okulemberemu jeneza ya muganda wange obeere ng'ogiziika. Omutima ogwo gwe tulina okuddayo okubeera nga tusika naddala abamanyi b'Obusiraamu mu Uganda. Al ulama warathatul anbiya. Abamanyi ffe basika ba Nabbi. Tumusikiddeko ki? Busungu Nabbi yali wa busungu. Tumusikiddeko ki? Bukyayi Nabbi yali akyawa. Tumusikiddeko ki? Kuwaayiriza abo wali mu buwaayiriza bawali mu bannammwe. Nosanga omuwalimu ng'akitadde ku imaamu akitadde ku sheekhe munne mbw'atyoboola tawhidi kubanga asomesezza ebitakwatagana na ntegeera ze. Tetugenda kukkiriza wa barakallahu fiikum muntu kujja ku kituuti kya Rasuuli kutyoboola ddiini ya Allah ate ngo abadde atuddewo abadde muwalimu sheekhe ddala ng'ekimuleese mu bugenderevu n'owaayiriza ng'oyagala kupika bano aga nti seekati ali mu kutyoboola tawhidi. Abantu bano ne bakukyawa naye nga ono yafuuse ensonga okukyayisa Abasiraamu kubanga ataddewo ekigambo ekinene.
omuddu yawaayira sheekh omu mumutegeera yayogera ku think tank olina gyakikuba mu basiraamu temukkiriza ndowooza ya sheekhe gyayagala okuleeta mu busiraamu bwa Uganda nti tusseewo akakiiko akawabula Allah n'omubaka we. Lwaki okireeta mu perspective eyo? Ddala bwe yagambye Seeka yagambye tuteekewo akakiiko akawabula Allah. Era bano batamwe kubanga bakimanyidde ddala nti Allah tawabulwa, nabbi tawabulwa. Kati bw'anaakireeta mu mbeera eyo bwe bajja okupiikinga endowooza ye era asigale ng'atema mu busiraamu. Gwe Mungu ogenda muwona gwe? Ugwe Mungu ogenda muwona? Abo wali muwayiza bawali mubannammwe? Tuddeeyo okulongoosa embeera. Njagadde tufunemu ekyokuyiga mu hadithi y'okuziika nga tuli ku kidaala ky'omufu omusiraamu. Kikolebwa n'emmeeza 3. Emmeeza esooka erina kubeera ya imaamu, oba mukkaanya oba temukkaanya, mmeeza ya mukulembeze. Mufuti w'eggwanga lya Uganda ye Sheikh Shaaban Rajabu Mubajje. Okkaanya naye tokkaanya naye ye mukulembeze we era nga bwolaba eby'edduniya. Abamuwakanya ogenda okulanga nti Mr. President bakasaako abalina empisa kibayita empisa. Agenda kumwogerako ebibi, agenda kumwogerako bye batakkaanya nabyo, agenda kumwabya naye wulya bw'atandika nagati Mr. President bwe yabadde egundi Mr. President akkiriza nti ye president w'eggwanga naye tebakkaanya. Shaitani yatuuka neyawukana ku nkola za Allah. Ne shaitani teyajjawo kitiibwa kya Allah. Yagambanga nti Rabbi fanzuruni ila yaumi yub'athun. Negamba nti fabi'izzatika ng'esigala etekawo ekitiibwa kya Allah. Who are you? Tukomeewo. Emmeeza ey'okubiri ye mmeeza emala amabanja g'omufu. Mbeegayiridde basiraamu tudde tutereeze ekidaala ky'obufu. Ebidaala by'abafu byonoonese kati mulimu bya bufuzi ebitalina we biyambira mu kaseera ako muntu ono gwe tugenda okuziika. Yeetaagamu nnyo enteekateeka ezikwatagana ku lugendo lwe luli sensitive. Bino ebyobufuzi binajja oluvannyuma nga tumaze okuziika munnaffe mu mbeera ennungi. Ebidaala by'abafu abasiraamu bigenze ng'ebidaala by'embaga we byagenda. Abasiraamu kati mukola embaga nga bwe mwagala. Tekyali abakuba ku mukono. Embaga zaayonooneka. Kujjako abo Allah bakyasaasidde. Embaga zikyaliyo kati ensiraamu ze zibakolera mu masajidi. Mudu nakola embaga ye mu masajidi n'agabula kyagabudde khalas. N'embaga z'omu byererezi, kisaawe, gardens, hotels temukyali makulu. Embaga ekyasigaddewo y'embaga omuddu gy'amaliridde oba enseesekeeseke n'agikolera ku nnyumba ya Allah ku masjidi. Nika neebeeraawo n'agabula ku masjidi ate ogenda kuleetawo haramu ki? Naye kasita ogijja ku masjidi n'ogitwala mu kyererezi, mu gardens, mu hotels, mu kitwala tugende. Embaga z'ebyererezi, embaga z'omu hotels, embaga z'omu gardens zaafa zaava dda ku miramwa. N'ebidaala by'abafu bwe mutwe mugenda mubitwaliriza. Bakadde baffe baagulumizanga ekidaala ky'omufu. Be muvumirira bannabbi ne mubatuuma amannya g'abantu b'omuliro, ekyo nakyo mugenda kyanukula. You gonna be questionable and answerable. Banabbidaati. Who are you? Eddiini yo weezakazaka, weetukuza gw'oli mulongoofu gw'ebyo byatereera. Okwate erinnya ly'abantu b'omuliro olikube ku basajja abaakolera eddiini emyaka egisoba mu 10. Mutunulire amaziika g'abasajja bakulu, mutunulire olwayo n'amaziika g'abavubuka. Mulinga bayaayi, mulinga babbi,
mulinga ki muvumaganyiza eddiini yonna neggwamu ensa n'akajeegomba ne kaggwamu mu bantu abataali basiraamu naye nga bakadde baffe bayimiriranga nga ne kulumbe basiramukirako ku nnyimbe ku lw'enteekateeka ezabeeranga systematic bakadde baffe ze baateekangawo ne batambuza obusiraamu ensi n'esiramuka. Mutunulire ebyamaanyi ku gurawundi okwetolola Uganda yonna mulimu ekyomuvubuka byonna byabasajja bakulu naye nomudda ku basajja bakulu baga nti bannabidaati abasajja abo batambuzanga ebidaala byabafunga ddala mukakasa nti tuli mu kuziika olwali tokyabeera ku kidaala kyamufuna olowooza ntuziika oyinza okuza tuli mu bizinesi abantu buli omu ali ku mboozi ze abanyumya ebijanjalo byekaseese emmwanyi z'erukunyu simanya ebyennyanja byawa abalaba ab'emipiira ba entertainment emipiira kati premier tulina Uganda League simanya ntwala tugende abantu bebaddamu otuuka awantu ngoga nti tuli ku bizinesi tuli ku byamipiira bya mizannyo tuli ku kiki niye basajja bakulu watuukanga n'okyama wali omufu ne bakusirisizaawo waaye emboozi zo zikoma wano ne bakulengeza kiri mu kidaala nga basajja bali ku ibaada yakuzika munnaabwe nga bwe tujja obbiraba obujulizi mbulina tutambula empola naye ekimu ku byo bye baateekangako omulaka abasajja bakulu kasaba amanyanga nti munnaabwe abangibwa naawe wennyini baazisondanga tugenza okukebera ebbanja lya muganda waffe nga muganda waffe abangibwa obukadde 7 basiraamu muleete ssente tukebedde mu bintu by'omugenzi nga tewali kisobola kusasula bbanja lye oyo eyafanga n'ebbanja nga mu maali ye tasobola kununula bbanja eryo awo wennyini nga imaamu akikulemberamu basajja bakulu abo bemuvuma n'abatali basiraamu ne basonderako bamale ebbanja lya kamada bamuziika awummule mirembe. Lwaki muziika bannammwe n'amabanja nabbi teyasaalirako mayiti ebangibwa ekyo tewali atakimanyi nabbi Muhammadun sallallahu alaihi wasallama teyasaalirako mayiti ebangibwa yakiziiza temuziika munnammwe ng'aliko ebbanja eyo emmeeza eba nkulu nnyo naffe abafu b'enkya kuba kati ffe bafu b'enkya betuziise tubaziise nembeegayiridde temukkiriza naffe batuziike nga abaasooka bwe babaziise ng'owuliriza ku musomo guno tokkiriza nabbi baamuleeteranga mayiti bwe yabeeranga ebangibwa nga tagiyimiriramu ate bwe yagiviiranga nga tagiyimiriddeewo nga tewali asobola kugyetantala abuuza nti hal alayhi dainun gwe muleese okusaalira aliko ebbanja kasaba agambanga nti naam nabagamba nti sallu ala sahibukum kigambo kyali nga kyakkiina ng'ategeeza abantu be musaalire omuntu wammwe kubanga tajja kusigala kungulu naye nga si nabbi yamukulembedde ku lw'ebbanja bidayinihi naye nga tina abaliwo batya ani ayinza ogikulemberamu era lumu baleeta mayiti nabbi Muhammad sallama n'abuuza nti hal alayhi dainun abange gwe mundeetedde okusaalira aliko ebbanja ne bagamba nti naam yaliko dinaaru 3 dinaaru meka nabagamba nti sallu ala sahibukum sahaba min al-ansar yuqaalu kigambibwa nti sahaba yali Abu Katada n'atuukirira nabbi Muhammadun sallallahu alaihi wasallama namuga nti ya rasulallah salli alayhi fa alayya dainuhu salli alayhi ya rasulallah nkusaba omusaalire wa alayya dainuhu neyimiridde ebbanja lye nabbi namuga nti fa wallahi namuga nti ya rasulallah neyimiridde ebbanja ly'omugenzi oyo ngenda ddisasula lillah fa akhadha minhu mithaq
amukozesa akalagane si byakuzanyiramu. Fa akhadha minhu mithaqa, amukozesa akalagane. Nabbi n'alyoka ayimirira mu jeneza okugisaalira, kubanga efunye omununuzi waayo. Ani agenda okununula amabanja gange? Ani agenda okununula amabanja go? Emmaali yo naddala eri abagagga ne bw'enaabeera ng'esobola okusasula amabanja, mwana ki, mukyala ki, wa Luganda kyagenda okukkiriza abo walimu bagende bajje ebbanja eryo mu maali gy'olese nga buli omu yeesunga gabana? Mwefeeko nga mukyali balamu mu abagenzi b'enkya. Bannange twefeeko abafu b'enkya nga tukyali balamu. Mulambike mu kiraamo nakibalagako wano basiraamu, mumpiteko tulambeko ffenna. Gino emisomo si buli mwalimu nti agirina. Bangi bagimanyi naye bagiragajjalira, ne ku bituuti tegiriiyo, ne ku bituuti ne mu bidaala by'abafu tegiriiyo emisomo gino. Basomesa ku bintu birala nnyo, ebibonerezo bya Kabuli. Mutye Kabuli erindiridde muganda waffe, Kabuli eyenzikiza, Kabuli eyasigga misota mayinja g'omu Jahannamu. Bannaye mutye Kabuli muganda waffe walaga wazibu, mumusabire. Abawalimu bye tuddamu bino bye byetaagisa okusomesa nga n'abatali basiraamu batudde, kubanga okufa tekuboola. Ate n'abatali basiraamu bamanyire ekigambo ky'omusiraamu ti kiriko essimba. Abasiraamu bano nga balina nivaamu, balunamugi yaabwe nga awo ko omuntu asiramukirawo. Niwe waira enzika yaffe eringa ya kitujju, bakuzika nga mutujju, wakati abakuzika baba tujju. Enzika mbi tuddeeyo tulongoosa amaziika gaffe mu busiraamu geegombesa buli muntu yenna woba ogalambululidde. Wenna asomesezza omusomo guno sina we naagusomesezza n'esifuna naye atasiramuka. Omuddu nga wandika ng'omudaali munene nyiraga nti ekyo kigenda okunsiramula. Nisiika by'oyogedde nga sibirabanga, nze nziisa abasiraamu bangi. N'akyukira imaamu wo ku kitundu n'abanga nti seeka byasomesezza bituufu. Imaamu n'aga nti amazima gali nti bituufu, naye tubirekayo nnyo oba olyawo olw'obunafu bwaffe. N'amubuuza ogwokubiri nti bituufu, n'aga nti byonna seeka byasomesezza bituufu. Omusajja n'agamba nti ngenda kusiramuka, era bwenfanga nze ngenda kufanga ndi musiraamu, kangende ngambe n'abafamire yange. Ku musomo guno nagusomesako ekitegula Kasawo, nengusomesako ewampeewo, nengusomesa ewaffe emirundi emirundi ng'abatali basiraamu gubakwata nnyo mu babiro n'okusinga abasiraamu. Abasiraamu babeerawo nga bali domantili, teri wadde n'abuuza kibuuzo, naye gukyamula nnyo abatali basiraamu ne bagulabamu omulamwa, naye ng'omusiraamu ali awo domantili. Nagusomesa ewampeewo nga tenti ya 10 yonna ejjudde abasiraamu, naye nga bonna bawulira bipya. Basiraamu ensonga y'ebbanja ey'emmeeza mugitwale nga nsonga nkulu. Ndi ku mmeeza yakubiri, mmeeza esooka ya imaamu n'ababuulira edda obukulu bw'omukulembeze. N'embuga ziwalimu nnyo genda ewala, ne tukyamayo nnyo, ne tukibunya obukulembeze bw'embeera endala zonna, naye nga kivudde ku mukulembeze w'amaziika imaamu paka ku w'okuntikko. Tuli ku mmeeza yakubiri yakumala amabanja g'abafu. Nabbi Muhammadun sallallahu bw'alabanga emayiti emaze okununulwa n'omununuzi Abu Katada, n'alyoka agiyimiriramu agisaalire. Enkeera nabbi n'akeera Abu Katada, n'amugamba nti Abu Katada nti ensonga y'omugenzi ogituuseewa? N'amugamba nti ya Rasulallah ngitambuza. N'amugamba nti oluddewo. Kwata akagambo oluddewo. Subhanallah, oluddewo. Enkeera w'olwo Nabbi Muhammadun sallallahu alaihi wasallama n'akeera ku subuhi, yamukeeranga ku subuhi. N'amugamba nti Abu Katada ensonga y'omugenzi ogituuseewa? N'amugamba nti ya Rasulallah nawe ntuuse era ngitambuza. N'amugamba nti Abu Katada oluddewo.
oluddewo kwata ekigambo oluddewo n'amukeera ku lunaku olwokusatu n'amugamba nti Abu Katada ensonga y'omugenzi. Abu Katada n'alyoka amugamba nti ya Rasulallah ensonga nagimaliriza ebbanja ly'omugenzi nalimaliriza. Nabbi n'amugamba nti Abu Katada ti ebbanja walimaze? N'amugamba nti nalimaze. Allahu akbar, Allahu akbar, falillahi alhamdu. Nabbi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kyava agamba nti alhamdulillah. Abu Katada bukya muziika munnammwe abadde tatereeranga mu kabuli, olwaleero lw'omaliriza ensonga y'ebbanja lye lwafunye ku buweerero n'atereera mu kabuli. Basiraamu abandaba ku GTV, abafu baffe bateredde mu kabuli, bakitaffe, bamama baffe, bajjajjaffe, basengaffe, baganda baffe, bannyinaffe, ab'enganda zaffe mu baana n'abazzukulu, ab'emisayi gyaffe nga bwe gitambula mu bika byaffe, ab'emikwano n'ab'emiriraano minal muslimin, mu banna umma abasiraamu bateredde mu kabuli zaabwe. Nabbi kyava ategeeza abasahaba n'abagamba nti abange nafsul mu'min, omwoyo gw'omugenzi yenna okuva n'olwaliro mukimanye, omwoyo gw'omugenzi yenna omukkiriza muallakatu, gulobebwa mu ddobo. Wulira obulumi obwo, gulobebwa mu ddobo, ne baleeta ekyuma ne bagulobamu ne bagufumita ne baguloba fi samaa'i dunya, ne bagulembekaawo ku samaa'i dunya bidainihi, lwa bbanja lyagwo, hatta yuqdu anhu, okutuusa nga ebbanja eryo lisasuddwa. Teri yali ateredde mu kabuli nga ebbanja terinnasasulwa. Mwagabanya dde emaali ye ne mugabanyizaamu emaali z'abantu. Abasika bali mu ngoye z'abantu, ng'oli yayazika munno olugoye n'afa kubanga tebalina bye baawandiika, ono talina bw'ajjayo suuti ye. Muddu omu yaŋŋamba nti Seeka ky'oyogera amazima, mba ndi awo ng'omwana w'omugenzi avaayo ng'ali mu suuti yange gye nali mpadde omugenzi nga ngimwazise. Bw'omwana ali mu kweyagala mu suuti y'omuddu, eryo lyali bbanja lye mwali mulina okumala nga mujja ebivunaanwa mu maali y'omugenzi mubiramu n'amabanja. Allah tugambye nti temugabanya maali eyo eri basika baayo, wa illa min ba'di wasiyati yusi biha aw dainin. Subhanallah, suratu Nisa aya 11. Gendo gisoma ojekkenenye. Faridhatun min Allah, yakomekeza agamba nti faridhatun min Allah, lyetteeka Allah lyabaze okuva gyali. Temugjawo emaali eyo kujjako ng'ejjiddwamu ebivunaanwa byayo mu biraamo n'amabanja. Tujja kujja nga tugenda okusoma amabanja g'omufu, ojja kutegeera kye ŋŋamba nti emmeeza gye njogerako, emmeeza ey'okubiri, emmeeza gye njogerako mmeeza nkulu nnyo. Nabwe kityo nga tukomekkereza, saba Allah ow'ekitiibwa nnyini buyinza atugase n'ebyo bye twebuuliridde nabyo, atuwemu ekyokuyiga nga kya muwendo. Nsaba Allah ow'ekitiibwa nnyini buyinza abawo okubitegeera, si byangu byakutegeera naye bw'obiwa obudde, Allah ajja bikwanguyiza mu bwongo bwo. Tojja kusigala kyekimu, tuteeketeeke amazika gaffe, twongere okugalungiya okugasussa awo tubadde tutambulira. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullahi li wa lakum wa lisamsamina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. GTV for unity and development.